genda ngivoisinga buvoisingi wali endongo erimu tesoboke. Kakukubo walagirikika omuntu so atobeereyo n'ogamba nti oba oli awo ojja kubula olugendo si lwa wala nnyo ng'abasinga bwe tubadde tusuubira. Wano wendi ndi ku bijja era nga wano wagenda okuganzikibwa Evelyn mu nnyumba ye ey'olubeerera, era nga bugenda maaso n'okubeera ng'olaba bali kubanga bateekateeka ennyumba ye bagimaliriza okusobola okulaba ng'ate awummuzibwawo mirembe, ate n'okulaba nga abateekateeka okujja okumusiibula bagenda kubanga bamusiibulirako wano yegenda okufuuka ennyumba ye ey'olubeerera. Ndi n'omu ku baami bagenda okubanga batubuulira abatuwako ku details entonotono eno gye tuli. Kitalo nnyo kya mwannyinaze Evelyn Lagu, ekyo ekijja kyaffe etuziika jjajjaffe bali wano basengaffe ne bataata baffe. Eno Kalungu Buddu kyekijja eky'omugenzi Francis Kokobya. Olukwata essaawa 8 okuziika naye ng'emikolo gyennyini gitandika essaawa 5 kwogera n'ebirala byonna. Kale, I think mufunyeeko ku details nti wano we tuli byebijja okuli okugalamidde taata we and of course byebijja okugalamidde jjajjaawe, era naye twagenda okubeera nga aganzikibwa ennyumba ye nga bw'ogenda amaaso n'okubeera ng'ate ogiraba okusinziira nga bwe batulagiridde bwe yandyagadde okubeera ng'ojja ovuga Masaka Road oyo n'obuuza Kalungu mu town, kasookeko Kalungu mu town ojja kuba ng'ate otuuka bulungi nnyo.